Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe nga bwe twakuwa amawulire wiiki ewedde amawulire agaba political prisoners oba abasibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform bano abaasibwa olw'okuwagira obuwagizi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nakuwa amawulire ne nkutegeeza nti abamu ku bano abaana 18 ku bano bagonze era ng'essaawa yonna bagenda kukkiriza ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa 10 lunaku olwaleero kooti y'amagye ey'emakindye emanyiddwa nga General Court Martial we baddedamu okubeera ng'etuula baddemu okuba nga bawuliriza emisango gy'abaana bano wabula bagenze okutuula nga kino kibadde kiteeketeeke era nga kibadde kimanyiddwa nti abamu ku bano bagenda kuba nga bakkiriza emisango olunaku olwaleero nakuwa amannya lisiti zaabo nazikuwa wabula mu lisiti gye nakuwa tekwaliko Muhaidini Kakooza abangi gwe manyi nga Ssaanya wabula ate olwaleero kwali kubakkiriza emisango tekwaliko Olivia Lutaaya kwabo abaali bakkiriza mu kusooka wabula ate olwaleero naye ali omu kwabo abagambibwa okuba nti nabo bamaze okubeera nga bakkiriza nti emisango tuwagizza misango ki mulimu emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe mulimu emisango mingi nnyo naye nga mu byonna kwogera kigambo kimu nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yatutumanga okugenda mu bikolwa bino eby'ekiyeekera mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ate naba kubanga osubscribinga nnyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga ate tomisinga nsonga yonna kkirirawo wansi otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera nga etambula. Olivia Lutaaya yasinza okubanga yeewuunyisa wabula nga nkuwa updates zino nsabiddwa nti nzaleeta updates zino mbategeeze nti bambi abaana bano okubanenya kubeere kutono era tewabaayo omuntu yenna agenda avumirira ekikolwa kino. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mabegakaawo yavaayo n'ategeeza nti bambi abantu bano newankubadde ng'omusango nabo bennyini mu mitima bakimanyi tebaaguzza wabula abasajja babacunya tocha eba y'amaanyi mu makomera gano tocha eba y'amaanyi ng'era bwe twalaba ku lunaku olumu nga Muhaidini Kakooza yeekalakaasa wabula oluvannyuma ne tumulaba nga bamufulumya akaguli ka kkooti ku mbeera ng'eragira ddala nti bambi embeera gye bayisibwamu si nnungi nnyo. His Excellency yategeeza nti bano musuubire essaawa yonna nti bajja kutuuka ku kye bayita breaking point omuntu atuuke waatendewalirwa agambe bannange siina kiddako kanzikiriza abasajja basooke bante ebirala naabiraba nga mmaze okufuluma kati we twogerera waliwo abamaze okuba nga bakkiriza kooti etudde lwaleero era njagala kuba nga nkutwala mpola mpola mukutu gwa Red Zone TV okusinziira ku mawulire agatambula oba okusinziira ku sources wuliriza. Olivia Lutaaya was broken down alongside 18 others from the group of 26 who were still resolute. Jukira luli nasooka n'enkuwa amawulire nti baali 17 abaali confirmed over nti bo bakkiriza emisango baagizza basobole okulaba nga bava mu kkomera wabula olunaku olwo tekwaliko Olivia Lutaaya tekwaliko amanyiddwa nga Muhaidini Kakooza oba gwe tumanyi nga Ssaanya. Kakati no olunaku olwaleero njagala okukutegeeza gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV nti kati we twogerera Olivia Lutaaya kwali baali 17 era bw'ogattako ababiri Olivia Lutaaya n'ogattako Muhaidini Kakooza be bantu 19 awuliriza. Olivia Lutaaya 32 was in 2021 violently arrested from a home in Namuwongo, a Kampala suburb, and detained incommunicado for weeks before she was arraigned in the military court. Omukyala yakwatibwa mwaka gwa 2021 nga twakava mu kalulu. Wuliriza. The General Court Martial chaired by Brigadier General Robert Mugabe alleged that Mrs. Olivia Lutaaya and 31 others were found in possession of ammunition. Nti kooti y'amagye eno ng'ekubirizibwa omusajja munnamagye amanyiddwa nga Brigadier General Robert Mugabe yavuddeyo n'ategeeza nti bano abaana twabasanga era baasangibwa nga balina ebyokulwanyisa eby'omutawaana sijja kumanya era simanyi oba byakulwanyisa ki oyinza okuba nga obimanyi osobola okuyambako n'ogenda mu comment section n'ombuulira naye nga bambi babavunaana nga bo bagamba nti babasanga balina ebyokulwanyisa era ebyokulwanyisa ebyo nga byamutawaana nnyo mbu ebyabaviiriddeko okubeera nga ate baba charging omusango gw'okubeera nti kulya mu nsi yaabwe lukwe n'okukola oba okukolerera bomu enkolerere obijjukira ebyo nga mbikuwa. Kooti ey'amagye emanyiddwa nga General Court Martial ng'ekubirizibwa omusajja oyo amanyiddwa nga Mugabe etudde olunaku olwaleero. Wuliriza wano nga bagamba the opposition National Unity Platform supporters are allegedly to have been found in illegal possession of 13 pieces
of explosive devices between November 2020 and May 2021 in areas of Jinja, Mbale, Kireka, Nakulabye, Kawempe, Natete and Kampala Central. Uliriza nti bano abaali abawagizi obuwagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform baasangibwa nga balina ebitulika, loza tubiyite ebitulika, explosive devices, oyinza ziwa linnya ki, baasangibwa nga balina ebitulika 13 birambirira, era nti mu bifo mwe baasangibwa mwalimu ebifo ebyo gwali mwaka gwa 2022 mu gwe 11, abalala ne babasanga mu mwaka gwa 2021 mu mwezi ogwokutaano. Jjukira ebiseera bino we bakwatira Olivia Lutaaya n'abalala be bakwata nga bwogenda okuwulira list bwengendo jjikuwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nkugambye bw'oba tonna subscribe nga kikole, kirira bukkiriza olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyambeko okubeera nga tomisinga tutambule wuliriza ekiwandiiko nti kubano abamu babakwatira Jinja, babakwatira mu districts zino wammango, bamu bitundu bino wammanga. Abamu babakwatira Jinja nga balina ebibaluka, abalala babakwatira Mbale, abalala babakwatira Kireka, abalala Nankulabye, Kawempe, Natete n'abalala mu Kampala Central. Era wano nga bagamba they were later slapped with additional charges of treachery. Initially 32, the military court has had them capitulate one after the other, and today Mrs. Olivia Lutaaya and a dozen others caved in after withstanding it all for more than 2 years. Mrs. Olivia Lutaaya, a mother of 2, and her colleagues were charged in the military court despite being a civilian, contrary to a constitutional court decree. Bano bali 32 mu kusooka newankubadde nga waliwo abasooka okujja nga bakkiriza emisango ne bagenda nga babata abamu nga babakendereza ku bibonerezo, wabula wetwogerera ababadde basigadde 26 Olivia Lutaaya ne banne ababadde bagenze mu myaka kumpi 4 nga babasibidde era babachargingira mu kooti y'amagye ekintu ekiri contrary ku mateeka agafuga eggwanga erya Uganda, kubanga bano ba civilian tebali supposed kubeera nga bawozesebwa mu kooti y'amagye newankubadde nga abasajja kye bakola. Mu kutu gwa Red Zone TV tugenda mpola mpola, njagala okuba nga nkutegeeza ensonga nga we zitambula. In July, Mrs. Olivia Lutaaya watched as 4 of her fellow detainees were granted temporary freedom by the Army Court. In May, absent Asbat Nagwere told the court martial that he had realized his mistake and involvement in the crime as he gave in and sought to extricate himself from military detention. Nti Olivia Lutaaya mwezi ogw'omusanvu yalaba banne Bambi nga batandise okubanga beewaayo, nga batandise okubanga bakkiriza tekyamazima emisango twagizza, nga Bambi bafa kimu babeere nga either bateebwa oba nga babakendereza ku bibonerezo. Kino ne kimuyigula ettama mukazi wattu n'asooka aguma ye ne Ssaanya ne basooka bakaluba abagaffe tetuzanga ku misango, wabula kyaddaaki bamaze ne bapondooka Bambi ne baba nga ate nabo bakkiriza, era nti bali bakkiriza ne bagamba naye emisango twategedde ensobi zaffe olwo olw'oluvannyuma lw'okubakendeereza ku bibonerezo abano nabo nekitandika bayigula ettama. Mawulire ago nagakuwa kyebuvuddeko oba ng'obadde otugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kati wuliriza tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko wano ng'agamba amanyiddwa nga Asbat Nagwere nti I do hereby plead guilty as per the charges and I have learned that I shall not involve myself in crime again. Ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gwali gwakutaano mwaka guno gwennyini 2024 omuvubuka amanyiddwa nga Asbat Nagwere yakkiriza era n'awandiika ebbaluwa mu mukono gwe handwritten era n'ateekako n'ekinkumu eky'engalo ze zennyini. Yategeeza bannange nzikiriza emisango nagizza oba saagizza, nzikiriza emisango nagizza. Banne we balaba nga atandise okugonga bamukondezza mu kibonerezo ne bagamba wamma kano ke kakodyo ne yeegattibwako bano wammanga. Kwaliko Richard Nyombi, kwaliko Shafiki Ngobi, kwaliko Kenneth Kamanya, kwaliko Ronald Mayiga. Ono gwali bano be basooka zalinga ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa kuna, ono ye yakkirizanga ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa kutaano. Mrs. Lutaaya nejjukira Ronald Mayiga yoli eyayita omunyalwanda wa Kabaka bwe mbasa erabidde, ye yavaayo n'ategeeza ti abasajja baamusiyaga. Mukutu gwa Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubikuwa. Bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga tutambula. Njagala kuba nga nkutegeeza kyembeera bweti bweri ku baana Bambi bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform, embeera bwetyo bwetambula. Wuliriza, Mrs. Olivia Lutaaya has been hanging
on alongside Yasini Sekitoleko alias Machete, Robert Christopher Rugumayo, Patrick Mwase, Simon Kikare and Muhidini Kakoza. Nti bano babadde mu bbanga nga babuzaabuza oba bambi nga tebamanyi kiddako nga beebuuza ddala mukulembeze wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tumulyemu olukwe kweri oba ddala tugume. Bambi babadde mu kubuzaabuzibwa ebbanga lyonna paka we bagonze ne baba nga bakkiriza era nga ku bano kwe kuli Sekitoleko Yasini amanyiddwa nga Machete, kwe kuli Robert Christopher Rugumayo, kwe kuli Patrick Mwase, Simon Kibaaye n'omulala amanyiddwa nga Muhidini Kakoza, ffe gwe tumanyinga Ssaanya. Uliriza others abalala kuliko Abudu Matovu, kuliko Ronald Kijambo, kuliko Shafi Karanzi, kuliko Joseph Muwonge, kuliko Mesa Chiwanuka, kuliko Abdala Kintu, kuliko Umaru Emakato n'omulala amanyiddwa nga Musa Kavuma. Bakkiriza olunaku olwaliro gwa mpuliriza nti ekyamazima emisango twagizza egy'okulya mu nsi yaffe olukwe, emisango twagizza egy'okukola bbomu enkolerere, era ekyamazima baatukwata tulina ebibaluka ng'abasajja bwe baategeezezza. Era mu bufunze Ssaanya eyavaayo n'ategeeza kooti mu lujjudde nga ne kamera ziraba n'akatambi nga bwe ngenda okukakulaga n'ategeeza nti bannange ssebo omulamuzi tukimanyi bulungi nnyo batuvunaana omusango gumu okubeera nga twawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bandi tutadde gino emisango gye batuvunaana gya byabufuzi nga bw'ogenda okukalaba ngenda kukakuwa. Era awo twatandika okuwulira omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakanguubi oba full figure nga naye avaayo n'ategeeza nti bannange abaana bano tugenda kubata. Mukutu gwa Red Zone TV uliriza bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Abali ku kizinga gye babakwata Linda ko onani bampita Kakoza Muhidini bino gisomale tujuandika kati mwagala mbayambe twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kubanga kati omusango gwaffe atufunamu ssente tayaga tuve mu kkomera kyekiruufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye biganye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama ongambe gwani yenze Kakoza Muhidini Ssaanya muri bameka tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amagye mwe bano abaana be baasiba bino ebyobufuzi yeffe bennyini kakati abali ku kizinga gye babakwatira yeffe kennyini maama kati baidi mutwe bo babata batya ne banubiya ni anti wabaddeyo ng'obyogera mbutuufu tukuenga yonna kugaluzira tugamba mukyalo oyo ng'atulwani entesaganya gye bakola okutaba lwaki tebagikwana nammwe ne babata webalinga abasajja bajeka balina interest mu musango gwaffe tebaagala tubeeyo Bobi Wine atukolamu sente kati gwe lwaki ujje weekalakasiza ku magye bulumi maama naye tuyambe twagala kulaba nga n'emisango tugikkiriza tulabe nga tuyimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.